Ndowooza ke kaseera tubannyonnyole lwaki Cindy Sanyu yeetuuma King Herself. Ensonga esooka yiino, ono ye mukyala yekka eyayawukana ku bakyala abasatu n'asigala ng'ayimiridde n'atagwako yadde olunaku n'olumu. Ensonga eddako yiino, ye mukyala gwe waaligambye nti akuuliridde mu music industry naye ng'akyali mu field nga tali ku katebe mbuoba yeewunziseemu, ali mu field. Ntegeerekeka. Ono ye mukyala eyagenda mu bufumbo n'asigala ng'akyali mu field. Abakyala abasinga waneeno abayimbi buli gwe bawasa toddamu muwulira. Buli mukyala eyali mu music nga bamuwasa tetumanyi gye yadda. Obufumbo bubakontrolingira ddala. Naye ono omukyala ali mu bufumbo naye asigala atuwa hiti ku hiti. Kati mbuulira lwaki oyo tetumuyite King Herself. Era njagala okujjukiza nti ye muyimbi azadde okumu okitegeera, yafumbirwa n'azaala n'amala n'addamu era n'azaala. Jjukira alinayo omwana, be baana aba basatu. Okategedde? Ekirala, ono ye mukyala atavanga ku bikolwa bye, like takyusanga bwe yali luli bw'akyali ne leero. Ebyo mugamba mbw'aba akuzeemu akyuseemu oba ki, amaintaininze. Bingi byenjagala omwogerako naye nammwe abwagira Cindy kambawe ka chance mukasukeyo ebyammwe. Ate byonna we naabyogera byonna mwe munaayogera ki? Neefuula mulungi omu, neefuula ayagala omu, nammwe nkimanyi gye muli mwagala. Nawe oba olina ky'omumanyiko ng'ekimuyisa King, okimanyi ekyo kimuyisa King, kiteekawo mu comment section. Ba syndicate kajambo. Naye ate ba alien skin. Salute. Toba tunyonjodde fabadde tetumanyi lwaki Cinderella Sanyu yeeyita the King Herself. Lumu yaliko ku interview n'agamba nti ye nga ye Cindy bwe bamugradinga oba nti zi awards iyo bamunominatinga mu basajja tebamunominatinga mu bakyala. Yo emu reason nayo yagiwaako n'agamba nti ye mulalamu tebamunominatingangako n'abakyala, aba competinga n'abaami, nti kyeva yeeyita King Herself. Eyo nga tuvuddeyo. Nakolaggulo omukulu Edrisa Musuza aka Eddie Kenzo yalabiddwako ne kawala ke kakulu ka Maya Musuza. Naye ekyasinze okunyumira mu bintu bino nga buli omu bagamba omwana yafaanana Janet Kataha Museveni. Mweriba echuse olimba Hello namu hello yazemba yaguwali umanyi obewa muzeyi mupamba nga wetulaba omwana oyo kituufu afaanana Janet Kataha Museveni oba just kusala mugambo. Byonna nga bigenda mu maaso, ffe tubaawo kubanga tugakutuusaako gonna nga we gatambula. Ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso, naye twalabye Bruno K abagezezaako okubanga bakakkanya omuvubuka Kyamagero eyabbiddwako piki. Ekisinga okwewuunyisa mu kintu kino nti bamubbyeko piki naye mukama we yabadde agaanye obbikkiriza. Nannyini piki ng'agamba nti omuvubuka ono akoze olukujjukujju abuze piki ye agyedize. Kasooke nkutwaleko katambi olabire ddala ababbi bano nga bwe baaluse olukwe okuba nga babba omwana mulenzi ono era nga bakozesa amajambiya.
Sajja wattu yatemye omulanga naye nga teri ayamba era kaddaako era nempulira nti akafa ako kabi nnyo mbo babbirawo nnyo epiki oli ajja neyeefula kasitoma nakugamba ntwalako esayidi zeeno kunno nga amaze dda okuba nga yategese banne omutuuka muyimirira gwewekanda kulinda bakusasula ezizo otambulemu ogenda oba okyali awo ng'olaba bali oli ava eri nejjambi era wakyabadde we yatuuse musajja wattu n'amukanga ng'amutema n'abukadduke ono gwe yabadde atutte nga kasitoma n'alinnya epiki n'agivuga evolabe bamaze okukuuliita musajja wattu akomawo yekubire ku nduulu naye nga buteerere naye mukama mulungi bagamba nti oyinza okukola omuntu ekintu ng'olowooza omulumya oyinza okukola omuntu ekintu ng'olowooza nti omukomezza naye mukama aba alaba mukama oyo talemererwangako bamubbye piki musajja wattu n'alajjana nga piki gye bamubbyeko si naye ayina omukyala eyakazaala ayina omwana ali mu ssomero naye nga ne school fees tanammalayo naye mukama yagambye nti nedda kino bakikoze bakutemedde amakubo basonze piki ey'omukyala oli ne basasula era mwana mulenzi kyamagero naye ne bamusondera eyiye olaba mukama waakola ebintu bagamba nti egyo osobola okugamba nti a blessing in disguise ekisiraani ndeeta mukisa bamubbye nga balowooza bamukomezza ate mukama n'atema amakubo ate amalungi n'amutemera amakubo omusajja wattu yali talina ssuubi nti asobola okwetuusaako epiki eyiye naye ate mukama n'amugulira kyono kye bagamba munange tokolanga muntu kintu nga muli ojaguza ogamba njagala mukole bwoti ate gwe buli wopulaningira ekibi mukama yaba pulaninga kirungi gwe buli wopulaningira oti njagala mukomya ate ye mukama aba alina amakubo amalala gakola ki gabatema bannange Bruno K omuvuko oyo yakaabye amaziga nga talina kiddako talina wadda naye mukama yamutunudde mu maaso n'agamba nedda sijja kukulekirira mwana wange era n'amutemera amakubo era lyessanyu essaawa lya kakati omuntu yatandise ekintu ekyo yabadde Sheila Price yagambye nti omuvuko ono akaabye nnyo bannange nti akaabye n'empulira ennaku era bw'atyo n'atandikirawo omuyigo gw'okumuwenja ne bamuwenja mpaka bwe bamusondedde kasente obuddewo munnange kati tulina pasita omupiya mu tawuni ye pasita Sam Okanya naye abasinga obungi abamanyi Sam oba Sami Damaite family tumumanyi nga comedian a foot soldier era ebintu bye muze mubiraba oyinza okumuyita controversial yakola kino enkyate ku makya n'osanze akoze kino kakati yaguddewo pastor yaguddewo church naye abantu beebuuza mu butuufu ali mu komede oba ddala byaddala yasazeewo aweereze mukama katonda kakati tubadde tuli awo nga beeguddeko ne makona simanya ne yalimbye Sam Okanya nti asobola okubeera pastor naye amuveresuwa nti gye banywera amalwa batula ne beegetaageta ono ali mu mbeera mbi ge mazima era bw'anaatufaako abanayuganda omusango tugenda guteekako mmwe gavumenti tugenda giteeka omusajja muyambe ya musajja yali omunene lawa bwafaanana nembwa temuluuka muwadde kasoko ono yeerimbise simanya pasita yeerimbise mu bayibuli nga bwemugiraba talina wadde amafuta agasobola wadde okujjanjaba omuntu era nze mbadde nsaba Sam abantu abanayuganda bagambe nti oli mubi weetaaga buyambi era kino kyolimu toyina wadde obumanyizibu bwakyo tubakuyambe batanikukusondera wegategatte bannayuganda ndi mubi neetaaga buyambi
kino kyendimu sikinaamu yadde obumanyirivu era Katonda yantuma yakinako obuyinza nze sikimanyi na wano wendi simanyi lwaki wendi nekwe kuno okuyitibwa kwendimu ndi bubi neetaaga buyambi era munsondere kyekyakibambagamba bagambe nti embeera ekutuusizza wano ebikubonyaabonyeza lugambo olyamu bantu nkwe otajjukira bantu nakubega banno ab'ekibiina ky'enkyukakyuka ekintuusizza wano kulyamu bannange lukwe kubega bannange lugambo nkwe na buli kimu kyolowoozaako ekibi nkikoze kyekintuusizza wano ate ekirala omusajja yali omunene ndoza mumulaba nakyo kibagambe omusajja yali omunene ndoza mundaba mukama abampeerowooza nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo waliwo amawulire at least agazzamuka okumaanyi newadde nga tebatugambye nti omusango guwedde naye ambasada wa Syria mu ggwanga lye Uganda yavuddeyo n'ategeeza nti amawulire ge mulaba gasatulatinga ku social media gonna mafu ag'okugamba nti mwana muwala Vicky Ajongo ajja kubanga ati ennaku z'omwezi nga 28 yagambye nti bifu era bifu ddala. Yagambye nti ekisooka Vicky yakagendako mu kooti omulundi gumu kaakati omulundi ogumu gwokka ate bakusalira mangu ago. Mujjukira omusango gwa Mada guba musango munene nnyo, bakusomera omulundi ogusooka nga tebakukkiriza kunyega ekintu kyonna, ne bakusomera omulundi ogwokubiri nga era tebakukkiriza kwogera ekintu kyonna, ne bakusomera omulundi gwokusatu kuba just kusomera ng'owuliriza just then oluvannyuma ne bakukkiriza okutandika okuba nga weewozaako. Mawulire ge tulinawo mawulire ga ssanyu nkusaba otambuze vidiyo. Vicky Munnayuganda eyatta mukama we mu ggwanga erya Syria yandibanga tagenda kuteekebwa kalabba. Nkiddamu Vicky ayinza okusibwa n'atateekebwa kalabba. Lwaki? Ambasada w'eggwanga erya Syria mu Uganda avuddeyo n'agumya bannayuganda. Yes, Syria erina embassy mu Uganda newankubadde Uganda ate terina embassy mu ggwanga erya Syria. Avuddeyo n'ategeeza bannayuganda n'atugamba nti tubeere bagumu. Vicky yakaletebwa mu kooti omulundi gumu era omusango tebalina musango gwe bamusalira, yaddizibwayo mu kkomera be banoonyereza ki ekyaviirako Vicky okonfesinga nti yatta mukama we. Atugumuza n'atugamba nti alabye amawulire mangi nnyo ku intaneti nga gatambula mbu Vicky wakuteekebwa kalabba as soon as possible. Atugambye nedda ye tafunangako kiwandiiko kyonna kuva mu ggwanga erya Syria nti Vicky agenda kuttibwa, nti newekibanga kiwandiiko weekiri era bamala kisindika mu embassy ya Syria n'ekiwa gavumenti ya Uganda. Gavumenti ya Uganda yine kimanyako nti omwana wakuttibwa. Atugambye nti newankubadde Vicky yakonfesinga nti yatta mukama we, ekyo tekimufuula victim, bakyalina okunoonyereza. Era Vicky wakukomawo mu kooti omusango gwe gusalwe, era omusango gwe banaasala ogunaamusalirwa bajja kusindika ekiwandiiko ku embassy ya Syria mu ggwanga erya Uganda kiweebwe gavumenti ekimanyiiko ekibonerezo Vicky kyalina okufuna. Naye nti ebyo yagenda kuttibwa as soon as possible byandibanga bya mbu sikati. So tulinayo chance nti Vicky yandisibwa n'atattibwa. Nga tweyongeddeyo mawulire ag'enjawulo. Mwena mujjukira bulungi programu ya PDM bwe yajja abantu ne bagamba nti tufuna omukisa fe abanaku tujja kubanga twezimba. Munnange abantu ne bajjayo akasente naye essaawa yakakati byempulira nti ekiri tororo bonna babalagidde mbu oba omanyi wajjayo ssente ezo bazizeeyo ate mufuulu. Akasajja tukalina baaba Museveni yagenda nalimbalimba abawagizi mwabaletedde programu y'okwekulaakulanya mbu era agenda bawola ssente bazizzenga mpola mpola. Kyekyali mu manifesto ye, imagine kyali mu manifesto ye. Wootegerera nti kati akalira akawulira era naye akiwulira nti agenda. Buno obudde ssente ze yabawolanga azeetaaga zonna nga bwe yazikuwa zonna, era buli kubawolanga ssente bamugambanga nti ojja kuzizza mpola mpola woyagalira. Obudde buno etteeka lyayise buli yafuna ku ssente za PDM okutandika n'olunaku lw'enkya, batandikidde ettololo okutandika n'olunaku lw'enkya, ssente zino bazaagala, etteeka lyayise ku kifuba nga bwe baazikuwa bazaagala. Bw'oba tozirina
bagenda kutwala kyonna kye baba bagadde naye nga mumanyi ekigendero ky'abana abantu baagala kweddiza ttaka lyaffe kitegeeza bagenda tandikira ku ttaka buli gwe bawa ssente wenyweze babalimbalimba nti ssente bagenda zibayambe kumbe babanoonyako buwagizi balage ensi nti balina abantu bootegerera nti bano abantu babi kati bamaze obubakozesa essaawa zino baagala ssente zaabwe kubanga zino ensi zibadde balimbalimba ne bajjamu ssente nazo kati zababuuka twatandise okubalabisa ensi yonna nti abasajja babbi tetubalondanga tebaddamu kukolagana nsi yonna twatandise okubalabisa kati tubakutte wano otegeera nti gavumenti kati buno obudde egenderera tekyalina na ssente zimala kugibeezaawo ziizo ssente tandise ozijja mu bantu bwe balina ssente nga batwala ekintu kyonna kye baagala kitegeeza bagenda tandikira ku ttaka kubanga baagala nnyo amataka gaffe awo wetuli tambuza vidiyo omunaku wakufa naye nga byebyo ebitambula ebigenda mu maaso nga tuvuddeeko awo tugendeko ku nsonga ezitambula bannange twogedde nnyo ku nsonga za Martin ne Tina bulijjo mubadde mugamba Tina aliwa bamukwate bamusibe era ng'ebibuuzo bingi naye nga Ansantini yadde essaawa ya kakati era ebibuuzo bikyali bingi lwaki njogera nti ebibuuzo bikyali bingi interview y'omwana ono mwagirabye mwalaba interview ya defense agambibwa sigamba nti agambibwa ye kennyini eyayogera n'akamwa ke n'agamba nti Martin baamukubanga waali nti naye yamukuba nnyo okuviira ddala ssaawa nga 2 mpaka okutuukira ddala ssaawa nga 4-5 eyo we yafiira byali bigambo bya defense era defense n'atuuka okugamba nti omwana yamukuba bubi nti nga buli kyasanze simabulooka gaggaga nene bwatyo weyayogera defense era defense n'agamba nti omwana agenda mujja mu kisenge ng'olwedde yenna yamusibe yamukubyekubye dda omwana takyayinaki mbuye nga weyegayirira lekeraawo era defense yatugamba omwana ono yamusibira mu kisenge neyeesibira naye era abatuuze mbu basooka kukola ki kukuba Denisa ne bajaasa n'alyoka agulawo kakati omwana yagamba Martin tebaamukuba nnyo nti era teyamukuba nnyo okusinga nga bwe yali amukubye omulundi guli naye ku mulundi guli we yamukuba ennyo bwayogerera era wabadde tewanayitawo ebbanga ddene nnyo kubanga okusinziira ku mwana agamba nti Martin baamukuba before around ng'ennaku z'omwezi nga 12 tulyoke tugende mu kulonda kitegeera ekintu so ebibuuzo bikyali bingi naye nga Ansantini essaawa ya kakati Martin yafa era n'omwana ono Tina era kyemmanyi nti abantu abagezaako mu advise bamugamba alina okuba nga ayogera ng'awoleza kitaawe kubanga oliisa essaawa eya kakati mugenze naye onavuddeyo n'agamba nti yandisabye omwana ono bamwesonyiwe balekeraawo kumukolako interview. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayoutuber be Uganda bambi nze nganze ku saidi yange bambi mbasaba oba oli awo omwana ono mwandi muleseemu agambye alina emyaka 16 kitaawe ali mu kkomera maama we simanyi oba gyali simanyi oba alina abazadde oba alina bajjajja oba basenga nze nganze advise ku saidi yange advise gye nandibadde muwa tebandikkiriza binterview bino kyandikoze binterview tena kyakakasa obule kitaawe yagezaako okuba asaanyaawo future ye naye oba oli awo alinayo chance endala ensi tekoma nze nganze sandikiriza interview zonna bamukolako interview omwana ono muto ebibuuzo bimumubuuza omwana ono muto tena kyajja bagamba kisinga ku ekyo kyemwamanya mumuleke agezeeko okuzimba future behind the curtain mpola mpola embeera bwetu bweri naye nga ffe tubaawo kubanga tukutuusaako buli kimu ekitambula era omukutu guli gumu gwokka Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribing oba ng'obadde tonaba ringing that notification bell sharing or liking ebisigadde butereeva amawulire gakyali mangi nnyo nyini ddala era nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kyowetaaga okuba ng'omanya wano wokka tujja kubanga tukikutuusaako naye emboozi ya Martin mpanvu
Martin yafanga ine nako ku mutima. Mama amweganye. Taata amugamba soko obeereko eyo nze sina ssente era nina famire eyange gye ndabirira. Mama wa Martin si yali ewaka naye nga mama wa Martin ye kasente alina naye engeri gyali andowooza akwatamu omwana ono baali nga batuuse ku levo amugobya waka talina waasula mulwadde ne treatment tagiina. Awo nno wetuli. Mama wa Martin mwamulaba ku interview nga mukalu bitya nga talina muko yadde neziga era nga byonna byali byogerwa mama Martin nga abisambaza naye omwana yakakasiza nti byonna byali bituufu. Mama Martin ono ali biki nze naawe